online talaq ekirizibwa. Naam, online talaq ekirizibwa. okuwa talaka omuntu nga taliiwo. Olwa aya ega nti askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum, surati Talaq. Omukyala ng'onoomuta oteekeddwa okukakasa nti ogenda kusooka osule naye emyezi 3 nga bwe wasula naye nga wakamuwoowa. Tight marking. Osule naye emyezi egi nga tomukwatako. Kati ate online talaka oli wala. Kati ate munakola mutya? Askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum wala tudaruhunna litudayiqu alayhinna. Omukyala gwe bagenda okuta oteekeddwa okuba nga wooli. Ku lwaki? Otukakase nti kituufu namuta sikyamwagala. Bwe giwera emyezi 3 nga tomukutteeko tugamba nti bambi omwami ono yali yakoowa. Kituufu yali yakoowa kaate omukyala. Ekiteesawo emyezi egyo 3 tukakasa. Bwe kiba nga obadde osula nnaku 2 kuba alina abakyala basukka mu omu zisigalawo ez'ebbiri ze. So siga nti oyalina mwedda namuta sikyalinnyayo. Leetawo ebisanja bye bulungi nnyo. Ate wala tudaruhunna, tokkizibwa munyiga omumaleko emirembe, muvuma, tomuwa kyakulya, teri renti, teri medical. Biteekeddwa okubaawo. Leka munyigiriza kumufunza obulamu bumufundirire. Kati online talaka okuba nti oli wala tetugenda gisemba. Linda bw'olijja ng'omuwa. Oyingira leero n'omugamba nti okimanyi nti nakutadde kati naye nga bw'oli otukakase ng'osula naye ku buliri emyezi egi, awo tugenda nti yamuta naye nno nga ani agiwezaayo. Era abamu bibalema. Ekituufu Allah tabaraka wa taala yateekawo talaka si nnyangu yakuwa mukyala ng'obukwakulizo bwonna nabutuukiriza. Waliwo nabamu balowooza nti bw'oba olina abakyala 2 3 alayika ye asobola. Abo basinga obunafu tebaguma namuwadde, bafundako nalina omukyala omu kubanga yatera okufuna offisi nyingi aba yamanyira ebyokugumaguma. Naye bakyala 2 3 tuyamanyira benki buli maaci agikuba ye. Abo basinga okuba nga tasobola kugumiikiriza namuwadde sekindi. Oba yinjale weziri oba tewali, kubanga ate waba waliyo yinjale tiimu endala ebejja muyita agisambire, oba ene waliyo yinjale waliyo tiimu endala. Niyo nayina omu buli kagwawo konna kaba kakuba kugwe direct nga bakuba benchi ziba nyingi mu mwezi. Kati online talaka nedda. Era nga tukubiriza abafumbo obutamalagayo obuvumbo. Abamu balowooza nti talaka ye solution y'emizeejo emibi. Abasinga balowooza nti talaka okuta omukyala kyekigenda omuwonya emizeejo emibi. Gwe ssebo si kyekyo, era bisigala olina emize mibi negonoleeta omulala era naye talaka. Kiki ekireesa talaka ino? Bino tusooka tulwane ne bino tuba tusobola obitereeza. So si nti okuta omukyala kyekigenda okuwagwa emirembe. Ebiseera ebisinga emikisa mitono kubanga talaka ereeta setback mu life. Ako okamanyanga anti abadde alina omukyala ate kati alina omukyala abadde alina omwami nti ate kati Amina yaweza tiyavuddeyo. Badde bamuyita muka Amina ate kati bakyamuyitayo muka Amina. Eyo si setback. Kakati ffe bamufuna mpola obuntu bonna oluusi omukyala abukutte bonna abuzinzeeko abututte ng'onoonyeza gula ate mufaliso na kitanda bupya. Eyo si setback. Waliyo abantu abawukana n'abakyala nadda ku 0 n'alemerayo ku 0. Nadda mu ruumu B naga kanzireyo nseetinga emikono njirina insha Allah nja kuseetinga n'alemerayo. Ebyo n'omukyala yabikokomba n'abitwala. Insha Allah tusaasire ya Rabbi. Naam.